Ku Lwokubiri Ssabbiiti eno Paalamenti yayise ebbago ku bisiyaga mwe yateeka ebibonerezo ebikakali omuliro ekyokufa. Those in favour say aye, to the contrary nay. The ayes have it. Kati no lirinze kusibwako omukono mukulembeze w'eggwanga. Sipiika wa Paalamenti Anita Among kati ategeezezza nga bwe yafuna okutiisibwatiisibwa okw'amaanyi ng'ebbago lino telinayisibwa wabula nga tayogedde wa gye kwava. I got a lot of threats. I was intimidated. We are going to lose out of drugs of AIDS. Aid is going to be cut off. Tourism, trade, export. I said, so what? That you're going to be blocked from going to America. Do I need to go to America? I was forced to switch off all my phones. I said, let me finish this session. Among asabye bannayuganda okubeera obumu mu kulwanyisa ebisiyaga. Bino byogedde mu kusaba okubaddewo olwaleero okujjukira sipiika Jacob Oulanyah okubadde ku Paalamenti. Let's work together. Let's be united. Once we are united, nobody will separate us. And as it is said in Joshua 1:9, do be courageous, do not be intimidated. For the good Lord will always be with you. Ye Minisita by'amateeka Nobert Mao ategeeza nga olukiiko lwa Minisita bwe lugenda okuvaayo mu butongole kuwa gavumenti weyimiridde ku nsonga zino. In the Cabinet we are having some discussions and I believe the Honourable Yomunsi will come on board as the leader in communication to prepare talking points to communicate what Uganda stands for. Because some of you are likely to go into hiding or biting your tongues or start apologizing. It is the duty of it is possible when you are cornered. It is our duty to equip you. Kinajjukira nti mu kuyisa ebbago lino oluddala lwa gavumenti nga lukubirwa Ssaabaminisita Robert Nabbanja lwategeeza nga bwe luli awamu ne Paalamenti. To confirm that the government is fully behind this. I'm present. Mao agamba nti walina okubaawo obwesimbu mu kwenganga ensonga nga zino awatali kutya bagabi ba buyambi. So sometimes these so-called donors, international community, and those people claiming to be fighting for environment, who wish us well, they are really kneeling on our oxygen pipe as countries. Gavumenti ya Amerika yavuddeyo dda okulabula Uganda ku bbago lino ng'etegeeza ng'eddembe ly'obuntu erina okusibwamu ekitiibwa era n'egattako nti okusalawo okwakoleddwa kuyinza okuzingamya enteekateeka zonna Uganda zebadde etuuseeko mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. If the AHA is signed into law and enacted, it would impinge upon universal human rights, jeopardize progress in the fight against HIV/AIDS, deter tourism and invest in Uganda, and damage Uganda's international reputation. The bill is one of the most extreme anti-LGBTQI+ laws in the world. Amerika y'emu ku mawanga agasinga okuyamba Uganda mu kulwanyisa akawuka ka siriimu.